amawulire ku 96 BT Fama nga kusomerwa Okulumba. Bagalo mu bujjuvu ku BT FM ekintabuli ky'omuzika ekisinga nze Paul Kulumba. Bannakibira kya NUP balaze okuti olw'abasiba bolekedde okuvundira mu makomera oluvannyuma lwa kkooti e Masaka okusanyala nga bannamateeka batadde wansi ebikola nga mu kaseera kano bagamba nti bamanyi kyakuzaako. Bano era baagala ekiragiro kya kkooti ekitwala Eddie Muto mu upper prison eruzira kiteekebwe mu nkola asobole okufuna obujjanjabi kubanga embeera ye gy'alimu si nnungi wadde. Abantu baffe abali mu makomera wano tuzze obagumya obazaamu amaanyi nti kye tuli okubalwanirira kibayamba bo bonna. Bakoba bayinza okutuuka mu kkooti ne batalaba bannamateeka baabwe batandika okwebuuza kiki ne balowooza nti bannamateeka baabwe babavuddemu. Naye tuzze okubazaamu amaanyi okubategeeza butegeeza nti process eno ejja kutuuka eggwe. Nange yeetaaga obwenkanya omuntu agenda jjanjabibwe tali bulungi empingu zamuyingira mu mikono embeera si nnungi ayogera akankana ne banne mubayambe tubasanze mu mbeera mbi era Eddie Muto ebigere bitandise okuyubuka olwa kuba nti bamukuba emigo mingi mu bigere. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Byabakama asekeredde abo bonna abalowooza nti akakiiko kakulemberako ebyokulonda tekalina mbavu kutegeka akalulu k'amazima n'obwenkanya olw'okuba nti kalondebwa omukulembeze w'eggwanga lino Gen. Yoweri Kaguta Museveni wabula ate nga y'omu ku abo abavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino. Ono okwogera bino abadde asinkanye omukago ogugatta enzikiriza mu ggwanga luno gwa Interreligious Council of Uganda mu kwetegekera akalulu ka bonna ka 2026 akaliyo omwaka ogujja. Omabeere mu layini ye oba mu kitiikye bwe tujja kubeera n'akalulu k'amazima n'obwenkanya ate nga k'emirembe. Omulimu gwaffe kusinziira omu mateeka oba ssemateeka nga bw'atugamba teffe tekitukwatako oba ye yatulonda oba yaani nedda amateeka ge gakola ate naye akimanyi bambi nti bwe tutuuka mu biseera by'okulonda amateeka galina kugobererwa buli omu aba yeesimbyewo. Bwe tuyongerayo eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga lino Profesa Gilbert Baali Baseka Bukenya akubiriza bannayuganda okwaniriza abagwira naddala abajja mu ggwanga nga balina ekigendererwa eky'okusiga ensimbi muno okutondawo emirimu okwossako n'okutumbula enkulaakulana mu ggwanga lino. Bukenya agamba nti kino kyandiyamba abantu bangi okubajja mu bwavu basobole okwekulaakulanya. Tutandike okuteeka emisolo eminene ku bintu ebiva ebweru kasita biba nga wano mu Uganda bikolebwa. Toilet paper obubuli mu Uganda ekolebwa evudda wala tikiteekako omusolo munene. Bed sheets wano tuzikola ate nga ziri ku standard nze n'ebika cotton sebika bed sheets endala zonna ezaano zibeere ku bbeeyi ntono eziva ebweru zibeere ku bbeeyi nene. Ebyo nga bikyali bityo ekibiina ki People's Front for Freedom PFF kitongoza enteekateeka ey'okukima empapula z'okwesimbawo eri abo bonna abaagala okukikwatira bendera okuvuganya mu kalulu akajja aka 2026 ku bifo eby'enjawulo mu ggwanga wonna. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino Michael Kabazigulu kagambye nti nno omulyango muggule eri abo bonna abaagala okukwatira ekibiina kino bendera okuvuganya mu kalulu akajja aka 2026. Oyo yenna anaaba yeeyagaliza oba yeegwanyiza ekifo ky'obubaka empapula ezo ajja kuzizza n'emitwalo 5. Omuloodi w'ekibuga Kampala ajja kutuwala emitwalo 5. Bwe gabadde nkyalo lunaku olwaleero nze Paul Kulumba katugende mu ndobeso.